webale kuba atenga otwekumiddeko emboozi gye nkuleetedde ya mukulu gwe bayita jjajja ichuli oba oyinza omuyita Olaxes Isma. Omukulu oyo asobodde okuba ate nga abadde emisango gy'okuba ate nga yalebula omukulu gwe bayita O.S Suuna, era olunaku olwaleero kkooti esobodde okuba ate nga emuyimbudde ku kakalu ka bukadde 10 ezitali za buliwo olunaku olwaleero. Ebibaddeyo byonna bigenze bulungi naye kati emisango tetokkirizibwa gikomentingako kuba giri mu kooti. Naye nebaza babulooga bange bonna twaleeta ekintu mu Uganda ekyalema abantu ate nga kyakatandika. Omuyimbi bamusiba nolaba abayimbi 3 omu, bakwata promota nolaba promota omu 2, naye tetulina joyininga wadde okuwera omwezi. Naye solidarity endaze eti ate yakabi kuba buli muntu. Nze nga Isma ndi mugoberezi w'amateeka sibanako mukomera. Era ng'omukulu ono avunaanibwa ne bannamawulire aba NBS oba aba Next Media okuli Brian Wako, omukulu Keys Mako n'abalala bonna, era nga bo bali bakyaliyo paka ennaku 14 mu mbeera yonna nga basobodde okuba ate ng'etambula. Basobodde okuba tebayamba jjajja ono okuba ate nga yeeyimirwa. Ndabyeko omukulu Muhammad Nsereko abaddewo ku kooti, omukulu gwe bayita Furufigo omukyalo oyo abaddewo, omukulu Kaye Wisdom, ba blogger bonna basobodde okuba ate nga babaddewo mu mbeera nga basobodde okuba ate ng'etambula. Ng'omukulu ono abadde yakateebwa, waliwo embeera esobodde okuba ate ng'etambula ku mitimbagano egy'enjawulo. Omukulu jjajja ichuli waliwo akatambi akatambula, ng'omukulu ono alaga nti y'omu ku baali mu kuba ate nga batta omukulu gwe bayita Danz Ku Mapeesa. Danz Ku Mapeesa omukulu ono bamuyita Daniel Mukisa. Abamujjukira obulungi ono basobola okuba ate yali producer, yali w'amaanyi nnyo Danz Ku Mapeesa, era abajjukira omwaka gwa 2017 abasajja ba Kifeesi basobola okuba ate nga bava eri ne basobola okuba ate bamulumba ennaku z'omwezi zaali nga 4 Juni 2017, era abantu abo tebamanyika. Era ng'omwana mulenzi ono yali atemera ku myaka egy'obukulu 23, wabula yasobola okuba ate nga atwalibwa mu ICU ensambya, n'asobola okuba ate yamalayo akabanga kanene nnyo okuva mu mwezi ogwa Juni ogw'omwenda ne basobola okuba ate nga bamugjayo, era nga bafamire baali bakyatoba ne ssente wala tebasobola kuba ate nga bisoboka. Mu mbeera eyo nga mu 7 omwezi ogw'Oktoba 2017 mwana mulenzi ono yasobola okuba ate nga atufaako omukulu gwe bayita Danz Ku Mapeesa. Kati waliwo akatambi akafulumye nga kalaga nti omukulu jjajja ichuli ng'agamba fe abatta Danz Ku Mapeesa. Danz Ku Mapeesa yafata yogera ali mu ttaka twa moving on naliko temuyinza tutiisa n'eryo. Embeera nga bweri nga bw'omanyi ebigambo bagamba nti kamwa kabi kasasiro ganga. Omukulu jjajja ichuli abadde ku mboozi z'omukulu gwe bayita O.S Suuna. Akadde kano akatambi ke basobodde okuba ate nga bajjeeyo nga kalaga mwana mulenzi Olaxes ng'agamba nti fe abadde Danz Ku Mapeesa. Danz Ku Mapeesa yafa bubi nnyo, era basobola okuba tebakiteekako abayimbi ab'enjawulo ne basobola okuba ate nga babateekako. Era nzijjukira waliwo ne producer gwe bayita Nesimu basobola okuba ate nga bamukwata. Kabajjukira obulungi omukulu basobola okuba ate bamukwata nga bagamba yali alina kyamanyi just naye embeera gwe yasobola okuba ate ng'etambula, yasobola okuba ate ng'avaayo enteekateeka ne basobola okuba ate bakola okunoonyereza ne bagamba nti teyali mu mbeera eyo. Kati akatambi akaze ng'omukulu gwe bayita Isma agamba nti okufa kwa Danz Ku Mapeesa be baakulimu omukono. Nze naawe kamwa kabi kasasiro ganga. Kati embeera nga bwetambudde omukulu Olaxes buli kigambo kyayogera akadde kano social media byemu ku butambi obutambula akadde kano katumusabire jjajja ichuli ndowooza nakakanyako ku bigambo byayogera, naye nga bino byonna yasobola okuba ate nga abyogera ababijjukira byonna. Kati tulinze embeera nga bwenatambula tugenda kuba ate nga tubikutegeeza. Ali ku beyiro, nkutegeezezza bamuwadde beyiro oba akakalu basobodde okuba tebakamuwadde okuvaako wali mu kooti ka miliyoni 10 ez'obutaliiwo. Omukulu jjajja ichuli avunaanibwa ne bannamawulire Brian Wako, Keys ne Mako baweebwa ennaku 14. Katulinde ebinajja, naye nga geego agavaako ewa jjajja ichuli ye ateereddwa mu mbeera yonna, naye ng'avuddeyo ng'apondoose asobodde okuba ate nga akakkanya ebigambo bitono nnyo, naye ate kana akatambi akazze baaba bamuli bubi. Katumusabire jjajja ichuli, bagamba obukadde magezi, naye jjajja ichuli katumusabire abazzukulu. Nema na Uganda okutwaliza wamu, nebaze abalamuzi ne baroyo okutwaliza wamu. Njagala bategeeza mwena bana Uganda bannange nti buli muntu ng'omuntu as a human being tutambulira mu kusowagana, ensobi zikola abantu ate ne zigonjolwa abantu. Njagala bategeeza bana Uganda bannange na mwenna abamu nti kiriza obagana buli muntu anyiiga, teri muntu atanyiiga muno mu nsi.
ate muli muntu atasobyangako tutambulira mu kusobagana naye tewali kisinga bulungi mu nsi kukkaanya nomanya nti ensobi ebadde luddawa mistake ebadde luddawa ono mumulaba nnyo buli kaseera abeera akuba amaviivi avuma abantu naye yeetonda mangu ng'ebintu ebinabakola ki nze ebiseera bisinga nabafukamiranye buli kaseera abeera atambulira mistakes naye ekigambo kwetonda ekigambo sole kitono nnyo naye ate kimala ebintu bingi nnyo ffenna twali tusobeza ku bantu twali tunyiziza abantu naye ensi ekyuka mukkirize mugande bannamawulire wadde nga mulina obusungu mukola ki ensi ekyuka ojja kunyiza ono leero litajja kuwawabira naye togojja okunyiza omulala akola ki ajja kuwawabira so ate kkiriza obagana bwe tuba nga tukola music entertainment twetaaga bannamawulire n'abayimbi namwe mubeetaaga because mukola music shows mukola music entertainment naye lwaki okwata omuyimbi we Uganda still gwonyigiriza gwovunza gwokomerera ate naawe munnamawulire nange nkwetaaga because mba kola music wange mwetaagako amawulire agatambula amalungi so tukwatagane mu ngeri mu bendala kinnenyamiza nnyo okulaba nga Suuna waali naye ng'ate abakulembeze ba music industry tebaliiwo kibi nnyo osanga nti singa abakulembeze ba music batulema n'abamawulire otusanga twanduse mu courts bonnaliko ne genosale one time twali tunyumya omanyi nabafunamu omukisa sometime bantu walanga muwala waabwe ne tunyumya nga tata n'omwana ate era ne bantu walanga omuwabuzi wa president okwogera ku nsonga ziri mu ggwanga yaŋŋamba nti ekintu ekireetedde obwavu ebimu kubeesa obwavu mu nsi yaffe time na buli kimu because courts zitwala sente n'omukyalo oba wa KCC yali ayogera nga wa statement yagamba nti KCC yandibadde ekola ebintu bingi naye ssente ze baliyirira mu misango mu makooti n'olwekyo kyensaba nti babeerewo obumu awali bannamawulire n'abayimbi entertainment shows zitambule n'abayimbi era nga tulina okutambula naye nga tukize tugaane ensobi zikolebwa Suuna naye muntu ng'omuntu Suuna tali wano kulaba keizi nti ali luzira nti oba ali kitalya si kye kigendererwa kya Suuna naye alumwa naye muntu ng'omuntu twogera ebigambo bingi ebinyigiriza obulamu bw'abantu abamu bavudde ne mu bulamu bw'ensi ffenna tubyogera ate tubikola naye ekigambo sole oba okugenda n'olaba munno tuyitira oluusi mu kwogera si mu bubi mu ngeri mwenna mumanyi kaizi sigenda musalya musango kubanga kye baliko essaawa ya leero kyekikyasinza okuba obubi enyo toyagalizanga munno okukomera eyo entana y'oku nsi era nnyolwa nnyo okulaba nga Makko omukulembeze annuma okuba nga taliiwo essaawa ya leero naye baganda bange tugendere ebigambo betwogera abamu mujja ne mutujjamu amawulire nze waliwo omwana anjako amawulire ate n'alumba labadaba n'ayogera byesoogedde labadaba n'akola musajja watoola obusungu n'ayogera ate n'akomayo wange the same time nange nanjako amawulire nga ndagate labadaba byayogedde nze nasanyuka nnyo magi okufumbirwa kuba abaddewo ebbanga ate nate abakumye respect ye naye ono yanjako amawulire nakola ki kwataakinga oli kubanga kyondaze so tubeere n'enkolagana bannamawulire n'abayimbi bino byonna tetwandituuseyo singa wuma yatuula naye ne sirumba kitongole ky'abayimbi naye abakulembeze b'abayimbi singa baatuula ne bannamawulire ne tufuna enkolagana ey'obumuntu omusango guno guliwe guti baloya basuuna mubalayitu waliwo tuteme kutuuka wano kuba tumala obudde tuwestinga time tuwestinga sente baganda ffe bali mu bulumi obw'ekisalo kuba njagala mbabule